Abooluganda nateera Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibera weebwe nnyo ekitiibwa. Nnyongera obbalamusa nate mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nga tuwaniriza Omwoyo Omutukuvu gye tuli kubanga abakulemberwa Omwoyo wa Katonda Bayibuli egamba be baana ba Katonda. Nange mwaniriza eri obulamu bwaffe n'eri buli awuliriza yenna. Mukama atuwa ekisa eky'okuwulira n'okunywera okulabula akwate tugonde, kubanga bwe tunagonda bwe tunasobola okulaba okulya ebirungi eby'ensi ate bwe tulina okutuuka mu bwakabaka obw'eggulu. Bw'atyo nga Mukama tubikkulira ku byama bye tubadde tetumanyi, bye tubadde tutawulira oba ebibadde bitatubuulirwa. Ye Mukama asazeewo abitubuulire mu kiseera kino eky'oluvannyuma tusobole okuyingira eggulu tuleme okubula. Bwe kityo mu linnya erya Yesu Mukama atubeerera atuwa ekisa. Era nga kikino ekitundu ekyokusatu ku kifo eky'okusasuliramu. Weewaawo munansonyiwa mbadde ngamba ekifo eky'okubaliramu but kiyitibwa ekifo eky'okusasuliramu. Nti ebbanja erinaaba ng'omuntu w'onagamba nti amabanja bwe ganaaba gakulemye okusasulira wano waliwo ekifo eky'okusasuliramu. Bakiyita ekyokusasuliramu so ekyokubaliramu. Ansaasire Mukama era nammwe munsaasire kasita nkitereezezza. Bwe batyo twakomye wali nga omusajja eyali atunze ttivi ya kasitoma we ng'afudde n'ebbanja eryo ng'agenze wansi mu geyeena. Bwe tutyo era asito ne bamulaga omuwala eyali omwoyo gw'omuwala ogwali ku myoyo gyali gigenda mu ggulu, ne kubako omwoyo gwa sisita omu oba ogw'omuwala omu ogwali gwekutteko lotion. Oba abakyala mubimanyi ebyo. Lotion yali emwekutteko mu kifo ekyo eky'okusasuliramu nga tasobola kuba nga yeeyongerayo kugenda kutuuka ku ggeeti y'eggulu. N'atandika okuba ng'agwayo bugwi wansi. Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'annyonnyola ng'agamba nti omuwala oyo yalemererwa okugenda mu ggulu n'atandika okukka wansi lwa nsonga bwe yali akyali mulamu yalina mukwano gwe ng'atunda era ng'awola lotioni. Ng'awola lotion soap oba sabbuuni. Bwe yeewola n'amusuubiza nti agenda kuba nga asasula ssente. Naye bwe kyatuuka ekiseera eky'okuba ng'asasula ssente za munne n'atandika okwekweka. Mukwano gwe bwe yajjanga okuba ng'abanja ssente za lotion, okutuuka kussa mukwano gwe bwe yakoowa okwetawula n'amugamba nti tosasula ssente ne lotion osobola okugitwala. Naye ate nga lotion yali si yiye. Yali ateekeddwa okuba ng'asasula ssente ezo, naye olw'okulemererwa okutuukiriza omulimu gwe oba kye yali ateekeddwa okuba ng'akola, yali tasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda era kyamulema olw'ebbanja eryo lye yafa nalyo. Era ne bamulaga n'omuwala omulala oba sisita omulala era naye teyayingira bwakabaka bwa Katonda era naye yafa nga yeewoza essabbuuni n'amulema okuba nga asasula. Yalemererwa okusasula era bw'atyo naye n'afa n'alemererwa eggulu n'agenda mu geyeena. Ne batugamba nti ddala emyoyo mingi egy'Abaganda baffe abalenzi n'abawala leero batugamba bali abaafa naye kati balabula ffe abakyali abalamu tutereere nti emyoyo mingi egy'Abaganda baffe abalenzi n'abawala egitasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda olw'okuba nga amabanja ameerabire. Nti abantu twewola ne twerabira okuba nga tusasula. Ebbanga ne liyitawo, emyaka ne giyitawo mingi, abantu ne batuuka okufa nga balina amabanja. Nti era olw'okulemererwa okusasula amabanja ago, omuntu obeera tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda obw'obulamu obutaggwaawo wabula oba ogenda mu geyeena. Ne batugamba nti owooluganda kiki ekyo ky'oyina ggwe? Kiki ky'oyina? Bbanja kiri oyina lye weerabira? Oyina kintu ki eky'omuntu ky'oyina nga ggwe nga si kikyo nga yakikulekera
nga yakikulekera olw'ensonga ez'enjawulo, nga yakivaako nga kikye yakyetaaga tewakimuwa, oyina ky'osirikidde nga kya munno si kikyo, yakuwola wagaana omusasula mu ngeri emu oba endala, oli n'akikulekera olw'okuba akubanjizza ogaanye. Getwerabira gonna abooluganda, tusasule ng'obudde bukyali, bye tujjukira ne bye tutajjukira. Tusabe Mukama atuluŋŋamye, atutuuse yonna gye tuteekeddwa okusasula amabanja. Bw'atyo Aston n'alaba ate era omusajja omulala yali tasobola kuyita mu kifo kino eky'okusasuliramu, nga yalemererwa okuyita mu kifo kino eky'okusasuliramu. Lwaki? Bwe yali ng'akyali mulamu yalemererwa okulabirira mukyala we n'abaana. Era abooluganda, nnyongera okubaddamu okubagamba nti ekifo kino bakiyita eky'okusasuliramu, weewaawo nakozesezza ekyokubaliramu, naye nga ekigambo kiri okusasuliramu, nti amabanja agatulemeddwa okusasulirwa ku nsi, waliwo ekifo we tugenda okugasasulira mu maaso ga Katonda ng'abantu bagenda mu kuzikirira. Kyenva mulaba nga batulabula twetereze nga bukyali. Nti omusajja ono yalemererwa okuyingira eggulu lwa nsonga bwe yali omulamu yalemererwa okulabirira mukyala we n'abaana, ng'ate yali afuna ssente nnyingi, naye n'agaana okwogera ekituufu eri mukyala we nti yalina ssente ezisobola okutuusa ebyetaago by'abaana. Yali yeeyisa ng'omuntu alina ssente entono, ate nga Mukama Yesu Kristo agamba nti yamuwanga ssente ezimala famire ye na mukyala we n'abaana baabwe. Ne batugamba nti bambi owooluganda, Mukama bw'aba nga akuwadde ssente, teweebuzaabuza kulaga mukyala wo gwe yenna omwami mu maka, kuba abasajja mujjukire nti batugamba nti omwami gwe mutwe gw'amaka, nga Yesu bw'ali omutwe gw'ekkanisa, naawe omwami gwe mutwe gw'amaka. Kati bakugamba omwami yenna nti Mukama bw'aba akuwadde ssente z'okulabira mukyala wo n'abaana bo, teweebulizabuliza ku mukyala wo kumulaga nti ssente z'oyina tezimala. Beera mweteefuteefu okuba ng'otuukiriza ebyetaago by'abaana bo ne mukyala wo mu maka. Nti abasajja bameka abalimba ne bakwekanga emisaala gyabwe eri bakyala baabwe olw'okuba nga baba tebaagala bamanye ssente mmeka ze bafuna. Abasajja abakikola ogwo musango mu maaso ga Mukama. Bwe batyo ne batugamba ensonga eno nti lwaki ekifo kino kiyitibwa ekifo eky'okusasuliramu. Ekifo kino lwaki kiyitibwa eky'okusasuliramu? Nti omuntu bw'olemererwa okuba ng'osasula ng'okyali mulamu, ogenda kusasula mu maaso ga Mukama. Ojja kusasulira mu maaso ga Mukama. Nti era omuntu, buli muntu oba omuntu yenna ku nsi kuno, nti buli muntu ky'okola ku nsi kuno ogenda kuba ng'okisasula, ate nga ogenda kuwa n'embalirira yaakyo. Nti buli kibi ekitaletereezeddwa kigenda kuba nga kibikkulibwa wali mu kifo kiri eky'okusasuliramu, era Mukama agenda kuba nga asala omusango. Newankubadde nga ffe abantu twerabira, Mukama ye atugamba nti tasobola kwerabira. Newankubadde nga twerabira amabanja, Mukama tasobola kwerabira. Nti emyoyo mingi egyalekebwa mu kifo kino eky'okusasuliramu. Abooluganda, twetereze nga bukyali. Awo Aston n'alaba nga emyoyo gyali gikyayongera okuba nga gyambuka era nga gigenda okutuuka ku ggeeti y'eggulu. Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba nti wano si we tukoma, si ye siteegi we tukoma, wabula just kkubo tuyitamu buyisi okuba nga tutuuka mu ggulu. Nti kino ekifo eky'okusasuliramu si we tukoma, wabula we tuyita okuba nga
tutuuka mu bwakabaka bwa Katonda era alemererwa okuyitawo oba olina kubeera ng'ogenda mu geyena. Era bagamba nti bangi bagenda kubanga balemera mu kifo ekyo eky'okusasuliramu, era batono abagenda okuba nga batuuka ku geeti y'eggulu. Ne batugamba nti owooluganda oli omusajja omugagga bwe yasaba kitaffe Abulamu okusindika Laazaalo, n'amugamba nti ajje alabule abantu b'ensi ku bintu bye yali akoze nga mugagga eyali ku nsi ne mu Bayibuli mwali. N'agamba jjajjaffe Ibulayimu batume Laazaalo ajje alabule abantu b'oku nsi. So kati leero Mukama atubikkulira era ng'asindika emyoyo gy'abantu, ng'atwala emyoyo gy'abantu okugiraga ebyama bino ebikwekeddwa bye tubadde tetutamanyi, basobole okuba nga bakomawo okulabula ensi oba okulabula ffe abaana b'abantu olw'amazima agatulindiridde nga tumaze okufa. Ge gano ge batugamba. Naye ng'amazima bwe bati era nga batugamba nti naye amazima tegakwekeddwa eri bantu. Era Mukama Katonda yayogera mu ngero, kubanga ebintu ebyali byakwekebwa byali tebiweereddwa bantu ba nsi eno oba baana ba nsi eno, naye kati bikuddwa era bituweereddwa okuba nga tubimanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda. Ne batugamba bwe tubanga kubanga tumaze okuba nga tubifuna era nga tubiwulira oba nga tuwulira ebyama bino eby'obwakabaka bwa Katonda, ffe abagenda okubeera nga tusooka okuba nga tusalira omusango abawulidde ebintu bino, kubanga amagezi tugafunye era omusango gugenda kubeera gw'amaanyi nnyo eri ffe ababiwulidde okusinga abo abantu b'ensi. Nti buli mutukuvu yenna oba omukkiriza awulidde ebyama bino eby'obwakabaka bwa Katonda n'olemererwa okwenenya, omusango gugenda kutandikira mu nyumba ya Katonda. Mujjukire ffe ennyumba za Katonda. Buli awulira n'olemererwa okutereera n'okwenenya, omusango gugenda kutandikira gy'oli. Ne batugamba nti toyina gy'olaga wantu yonna nakwagala kwa mutima gwo, kubanga omukisa gw'ensi kuno oba emikisa gy'ensi si gya lubeerera era si gya kubeerawo bbanga ddene, naye ekisinga mu byonna kwe kubanga tuwangula obwakabaka bwa Katonda oba obw'eggulu. Newankubadde ng'obeera obadde ku nsi akaseera katono, ekisinga mu byonna si bugagga si mukisa wabula okuwangula obwakabaka bw'eggulu. Ne batugamba nti bw'obanga ddala oli muweereza wa Mukama owa ddala, manya nti oteekeddwa okuleka omubiri ogwo gw'olimu ogende osisinkane abantu abalala mu kibuga kya Katonda eky'eggulu mu linnya erya Yesu. Bw'atyo Mukama bw'atunnyonnyola okusinziira ku mbeera obulamu bwe tubeeramu nga tumaze okufa, kye bongera okuyita life after death oba life beyond the grave. So abooluganda tukyuke ng'obudde bukyali, Mukama ng'atulabula abiyise byama kubanga tubadde tetubimanyi, tabitukwesa abitubuulidde. Luli yayogeranga mu ngero, abamu ne bibalemanga n'okubikkulirwa okubitegeera, naye leero atwanjululizza okuba nga atugamba amazima bwe gali tusobole okuba nga tuyingira eggulu. Naye abalokose tuli bangi, naye abalonde batono. Mukama agamba abantu abaagala obwakabaka bangi, naye abakutte ekkubo ery'obutuukirivu batono. Wuuno atugambye twenenye. Buli alemererwa okwenenya ng'owulidde amazima, kuba n'atagawulidde era omusango gw'ajja kuba nagwo. Naye ggwe awulidde omusango gugenda kutandikira ku ggwe ogw'amaanyi, ate gulyoke kugenda eri abalala. Naye Mukama abampeera omukisa nga tukyuka ffenna nze nammwe, kubanga eggulu ffenna tulyetaaga, ate ne geyena tebeerekekamu lubeerera.
wabula Mukama atwambaze amaanyi kuba tetusobola kwewanguza nga ffe mu linnya erya Yesu. Amiina.